Nze nayimba nkimanyi nti nnazaala omulalu leka gwa musana ne muzikwata empanga nennyini mufu mmanyi yakwata awaduvu bannyamba buyambi bo ne bakwata ensanso kyenvudde nvaayo nga naagabadde amasanyu ge mubadde munda z'ensabye gabeewo olulala nkaabira ku mmwe be tuyitanga abalabi oba abawuliriza ebyo bye tuyimba amagero naye munaatera oba n'obutajja kulaba oba ojje ng'omu ng'ekikuleesa okuseka oba nkiyite ntya tuyitirizza obuwemu so mmwe abawuliriza mubeera muzze eminyuma ne mukyala we kan'omuleeta atulabe ne nnyoko omuleeta wamu n'abazzukulu nga nti bawulira ye kayimba abakazi kyova ozipaakasa nga watuwulidde abantu bannange mulabe bwe mummemanga abagole nyoka atudde walya nti wamuleese mbinyuma buno obuwala bwokko n'akalenzi akakulu bwe bulinga emperekeze bwe bubatudde emabega nyimbayo kimu ekiti ekibaamu amakulu ne mbateerawo kiri ekigaana okussa okube ku nnyoka eriiso nga yenna azitoye n'ogiwulirira ettaka limire gwawulira agalabye agayaayeeyaaye n'egatikka obugule n'ogiwulirira ettaka limire gwawulira bannange muolabye nnyo abalabi tukaabire ewamu olw'abayonoonyi abatono giroju ne mukama w'ensi otuwonye abayimbi abakuze emitwe banoonye ebirala giroju ne mukama w'ensi otunone owampa ekitone naye ekigwamu obuzibu nnyabo yeekolera itongwa gegange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli omukama katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nga bulijjo ogugwo gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka kutuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta wano nzirawo nnyo oli ayinza okugamba kaakati temukyalwanyisa dikiteeta mutandise kulwanyisa bayimbi ssekinnoomu nze ogwange gwakukunamya mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta ndowooza tusimbulire wano abayimbi mwenna aboogezi mwenna bannabyabufuzi mwenna abantu abali waggulu mwenna mwegendereza enduulu nali nnyumyako n'omukungu omu gye buvuddeko naŋŋamba yeekolera oli mwogezi mulungi nkwenyumirizaamu nnyo n'abantu bangi bakwenyumirizaamu nnyo naye enduulu tekkozesanga ensobi weegendereza enduulu bano abantu abakuwanika si bakwano bo be balabe bo abasinga weegenderezanga nnyo comment section ezikugamba nti yeekolera oli wa kabi weegenderezanga nnyo obusimu obukkubirwa ne bugamba nti yeekolera oli wa kabi abantu abo be bamu abakugamba nti oli wa kabi be bantu be bamu abagenda okukusaanyaawo singa olikola ensobi lunaku lumu naliko ne munnamawulire wa the flashlight kyava ŋŋamba yeekolera oli w'amaanyi yeekolera bakwagala ne muga siri w'amaanyi era abantu tebanjagala abantu baagala binvaamu gwe ng'oyagala okukakasa nti siri w'amaanyi lwe lunaku lwe ndivaamu ebigambo ebiri against bye mbadde ndifaalingako oba lwe lunaku lwe ndivaamu ebigambo ebirwanyisa kye mbadde ndi against nakyo ne mugamba abantu tebanjagala abantu baagala binvaamu nze nninga ente abantu baagala mata ganvaamu ente gy'okama ng'ogyagala nnyo ng'ekuwa amata mangi lwerirekeraawo okukuwa amata lwe lunaku lw'ogenda okugisala ogirya essupu oba lwe lunaku lw'ogenda okugitunza mu kinjaaja baasi agisaleesale ku yidi bagirya essupu so twegendereze nnyo enduulu abantu tebatwagala abantu bayagala bituvaamu olunaku lw'olikeera ng'oli against ebibadde bikuvaamu lwe lunaku lw'ogenda okumanya nti ababadde bakwagala ate be babalabe bo namba emu njagala twawule enduulu ekanga omubbi era twawule enduulu eyaniriza omugole buli lw'owulira ng'enduulu leka kulowooza nti eyaniriza mugole naawe ogenda olye ku mbaga olumu bw'owuliriza ng'enduulu sopa ogipime nnyo sipiidi kwetambulira akalulu ayi ne waalaalaalala enduulu ezo bbiri za njawulo naye abantu tebasobola kukyawula
bw'oliwulira walaalaalala n'ogenda ng'osaatuuka bayinza okukuba oyinza okugwa mu mbi ne bagamba nti omubbi wuuno tumukutte. So nsaba abayimbi bannabyabufuzi aboogezi ŋŋanzi abantu abali waggulu mwegendereze nnyo enduulu era mwegendereze nnyo abantu ababawaana. Gwe omuyimbi weegendereze nnyo gundi gwaliko gwasinga. Omwogezi weegendereze nnyo comment section bw'osangamu comments ezikuwaana tomera amalala. Gwe munnabyabufuzi weegendereze nnyo enduulu egamba nti awammaani oye. Opposite y'omukwano bubeera bukyayi. Nkiddamu, opposite y'omukwano bubeera bukyayi. Weegendereze nnyo abantu abakwagala okubasobyako kubanga opposite y'omukwano bubeera bukyayi. Nandazzeemu mujja kungumiikiriza olunaku olwaleero si byakupapa kano kakukwata mpola. Gwalina gy'olaga ogira otuula buli kigambo kye ŋŋenda okunyumya mmanyi ofiirwa naye ate siziyiza afuluma kwataawo nze abammanyi ne bw'omubikira atuula. Kapa bw'ezaala abaana erondamu emiyaayu n'abaliba ba Kapa ng'eyita mu kakodyo k'okujja okukangamu nti egyo egidduse baba tebakyali baana baayo era bazaalukuka ku olwo bafuuka miyaayu egyo gy'owulira egiri obumyu ku kyalo. Bafuuka miyaayu egyo gy'owulira egigoba enkoko ku kyalo. Bafuuka miyaayu egiri embaata ku kyalo. Naye bano abagumiddewo ne batadduka bezza n'ewembejja nti baana bange mujje muyonke. So naalirowoozezza nti kyabuvunaanyizibwa nnyo singa oba okangiddwamu okusooka n'otazaama embeera oba okusooka ne weetegereza embeera gwe atamanyi bulungi Luganda ekigambo kutazaama kitegeeza kwetegereza. Oyinza okugwa mu mbi ng'obadde oli mu kugezesebwa. Abantu abamu ffe tulinga Kapa enzadde. Kapa enzadde bw'emala okuzaala ebyana byayo ebikangamu nti neerabako ebinaasobola okusigalawo n'ebyo ebinaakwatamu obwanguwa. Olunaku olwaleero muto wange Alien Skin mulabanga Kapa omuyaayu olwakangiddwamu katono n'alaga attitude ye entuufu. Naye nno munnange weegenderezanga nnyo si buli akuboggolera nti olina okudduka nti oba olina okumwanikula. Oluusi mulage how innocent you are. Ne bw'oba osazeewo kwewolereza jangu ne reasoning capacity ey'enjawulo. Waliwo omuntu omu bamuyita Julius Katongole sirimwerabira mu bulamu bwange. Yavaayo ng'omwana wange ali ku kitanda ng'omwana wange mulwadde nga n'enjala ennuma nga ne mu nsawo temuli ssente kyokka nga ne be nnaleka e Kampala balina okulya. N'avaayo n'agamba bali Nairobi awo bali ku ssente za Litamongi. Museveni yabawadde ssente nnyingi nnyo. Namanya nti eno Kapa eri mu kumboggolera kulaba reaction yange. Era bwe nayanikula najja n'obukkakkamu obungi. Katongole Julius olwaleero mumuwulizaako eyo. Sometimes bw'olaba ng'akuboggolera bw'oba okakasa nti gwe mutuufu tokaalaamuuka jangu omwautulizoningi omukakase nti gwe mutuufu abantu bakyawe ye mu kifo kyaggwe. Kyekiri kyenkugambye nti Kapa bw'ezaala ebyana ekanga esobola okwawulamu emiyaayu n'abaana abaddala. Kakati ntandise vidiyo entuufu. Nkiddamu ntandise vidiyo entuufu. Alien Skin ono ayina kyafaananya Kasirye Ggwanga. Nkugambye vidiyo eno girabe ŋŋenda kulandaggamu. Alien Skin ono bw'ataba muzzukulu wa Kasirye Ggwanga oba mwana wa Kasirye Ggwanga ayina oluganda ku Kasirye Ggwanga. Omanye abantu bwe bafa waddawo ababasikira ababafaananya character. Singa okeera ku macanga gwe yeekolera itongo omwogezi tolowooza nti nze mba nsoose mu kika kyaffe okwogera. Waliyo banguli jjajjanga abaayogera nga tewannabeera mikutu gya intaneti oba nga tewannabeera radio oba nga tewali TV. Kakati nga nze nkomyewo kuzuukiza kitone kye. Kakati Alien Skin ye Kasirye Ggwanga omulamu aliwo balina kye bafaanaganya ne Kasirye Ggwanga. Kasirye Ggwanga oyo gwe mulaba omugenzi awo mule mirembe
ye musajja yali yebrandinga ng'omulalu, ye musajja yali yefuula aliko akazoole, ye musajja yali yefuula nti omulalu waffe. Yakolanga statement nnyingi nnyo nga ziri against government gy'aweererezaamu. Naye Museveni yagamba nga oyo mulalu wange mumuleke nammwe, naye nga ye ayisizaawo point ye. Kakati buli kasirye ggwanga lwe yafunanga ekimuluma ng'afunayo ow'amawulire ng'ajja akyogera mu ngeri y'ekisaazisaazi. Nze Museveni muto wange. Naye bw'aba yaleese mutabani we ng'omuduumizi wa Land Force aduumire nze tebinkwatako ebyabwe. Kati aŋŋambye mbu kasirye ggwanga ki? Mbuze nkubira oyo salute abeere gy'ali nze mbeere gy'eti. Oyo mulalu waffe. Naye ng'amaze okunafuya amekomanda, ng'amaze okusindika sigino ye nti bino bya kika, ng'amaze okulaga abantu nti bannange gano tegakyali magye ga Uganda, gano amagye ga famire. Y'ensonga lwaki ffe ba senior officers abalina obukugu obw'enjawulo, abalina obumanyirivu obw'enjawulo, tummibwa omukisa naddala abava mu regioni mwenva ne baleeta abaabwe. Kaalo ki bo gye bazaalibwa abantu abo? Ak'enjawulo ennyaka amatenda okuva abaduumizi b'amagye. N'obeera ng'omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko mutabani wa Museveni nga ye David Muhoozi gwe yakweka ensi, ng'omuduumizi w'amagye ag'oku ttaka ye Muhoozi Kainerugaba. Maama famire eno yo yayonka kife kye tutaayonka. Yayonka mbwaffe gye baatugaana okuyonga ng'ate embwa yalimu ekiriisa nga bazadde baffe baatukotoggera. N'ayisaawo sigina eyo. Kati abajaasa abagezi nga Bakatumba Wamala, abajaasa abagezi nga ba Ivan Koleta, abajaasa abagezi nga Julius Oketa, abajaasa abagezi nga Lion of Mogadishu awummule mirembe, baapiikinganga gundi sigino y'akasirye ggwanga. Ne bagamba ayogedde bw'ati kitegeeza ki kino? Ne bakiyingirako munda, bo ne batandika okwebuusa. Mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda okumanya obulabe obuli mu kasirye ggwanga ng'ebituli byakubye mu gavumenti y'e Tomoni, ng'ebituli byakubye mu gavumenti y'e Tobala, ng'asansabudde gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni n'agireka ati bulere. Naye ng'ate bulijjo ye Museveni alowooza mulalu wange. Nze Museveni agende wuwe nga ntadde pisito mu kikoofiira ne mutuukako ne njimulaga ne muga toyina bukuumi ng'akyogerera mu b'amawulire. Olaba bw'oba onafuyiza security y'omukulembeze w'eggwanga, olaba bw'oba onafuyiza security ya Commander in Chief, ensonga eyo eba yeetaaga okuleeta mu mawulire. Kati kasirye eggwanga yakozesanga okwefuula omulalu, yakozesanga okwefuula ng'omutamiivu, n'asobola okuyisangawo pooyinti ze. Museveni agenda okukizuula nti omutamiivu tabaagambwa nga kiri too late era n'awunzika ng'amusaanyizzaawo. Kakati ye alien sikiini wammwe ono olwaleero ba alien sikiini waffe, kuba bwe mmweggyako ate nange mbeera mukyamu, wadde nga yagambye si ffe twamumeekinga, naye ffe twamumeekinga. Tewali radio yakola muto wange, tewali TV yakola muto wange. Muto wange yakolebwa ffe aba social media naddala ab'enkyukakyuka. Alien skin lwaki mbagambye nti alinga kasirye ggwanga? Njagala munoonya akatambike ng'agamba nti Museveni, President Museveni bambi nange nfunirayo kuli motoka erya bullet proof. Katambi ako mukajjukira ngenda kuyisaako mu ghetto n'oli akozesa wuhuwuhu naawe tandika. Katambi ako kankatapute kubanga ate gwe mulamo gwa video gusinga. Statement ya alien skin Museveni nange nsaba mpeeyo kuli motoka erya bullet proof yali ategeeza kino. Ekisooka alien skin olunaku olwaleero oli waffe okubeera ne mmotoka ya bullet proof.
ani mulabe ogwe gwotegeeza nti agenda kukuba amasasi bayimbi bameka ababadde abamaanyi Yosefu Mayanja Bobi Wine Kamiliyoni Bebe Cool nga tebafunanga mmotoka z'amasasi nga ne Bobi Wine okufuna emmotoka ey'amasasi agifunye lwa politics Bebe Cool Museveni yamuwa emmotoka mpenkoni Kamiliyoni Sodo yamuwa agundi ono mugana ono mutamivu yani ono mutamivu nga muwozi ayigiriza muwozi omwenge anko wa mukozi mukanda wa Museveni bamwita Toyota yamuwa Range Rover tayitamu masasi wabadde oyina kusaba mmotoka singa wabadde ng'ekigendererwa kya kusaba mmotoka naye wabadde osindika sigino nti nange empe ya bulletproof ng'oli bwe wagimuwa Alien Skin yagezezzaako okutegeeza Munnayuganda mbu Bobi Wine emmotoka ye teyamuweebwa bantu yamuweebwa Museveni kubanga oba osanga ekyo kye baamutuma okwogera njagala mutandika okusomeranga ebbaluwa mu bbaasa nti Alien Skin wadde akugamba nti talina buzibu na Bobi Wine wadde akugamba nti talina tabbu yonna na Bobi Wine naye ekkiriza nti yo gavumenti erina obuzibu ne Bobi Wine esobola okukozesa either nga weeyagalidde obanga ekuwambye buwambi obanga ekugambirwa mpaka nti kola kino kati simanyi oba wali weeyagalidde oba gavumenti ye yakutuma okugezaako kuba His Excellency Bobi Wine akasaaka vundu nti gavumenti ye yamuwa emmotoka eya bulletproof kyova olaba naawe osaba emmotoka eya bulletproof Alien Skin senga wali osaba busabi mmotoka kyali baddoke naye kasita wateekamu ebigawo bino nange teyagamba nagamba ti President Museveni mpaayo kamotoka ka bulletproof nange bampeeyo ku limotoka erya bulletproof nga bwe baali wani era sigino kijjo wabadde ogezaako okusindikira abantu erimotoka erya bulletproof nga bwe baali wani nga bwe nkugambye nti Alien Skin ne Kasirye eggwanga balina kye bafaanaganya temutannamanya Alien Skin yeetunuzaamu essimu ng'alinga ali ku nkoola ye ng'alinga gwe baguddeko obugwi ng'alinga azuukuse nga n'okunaaba tanaabye maaso najja anyumirwemu bunyumirwa nti ye kyasanze kyayogera naye omutamiivu tabaagambwa Alien Skin tagenda kujja ku set ayogere butereevu pointi yeebeere valid ayina kuyitiramu ebyo by'olabanga eri ekisiru kubanga bye byamumeekinga ayina kuyitiramu ebyo by'olusaazisaazi kubanga bye byamumeekinga nempunzikanga nkugamba Alien Skin either watumiddwa mu kukakibwa oba mu kwagalako ojja olimba ensi ti mmotoka ya bulletproof Bobi Wine yamuweebwa Museveni President Museveni jangu kulembereko nkutwaleko mu ghetto eyo statement etegeeza nti kati nze nina sse ya ghetto yenze ghetto president yenze muduumizi wa ghetto n'abavubuka abasinga nze mbalina era bw'oba oyagala okuwangula emitima gy'abannaghetto yitira mu nze bw'oyitako mu ghetto bayinza okukuba amayinja naye okukakasa nti kati nze nfuga ghetto jangu kulemberemu kubanga amaanyi g'abavuka kati nze ngalina oli nagamuggyako dda gw'otya weekubira akalango Alien weekubira akalango nti kaakati essaawa eno ghetto yange nze njirina era yenze commander in chief owa ghetto oli namugobayo dda Alien wano nga sinnavaawo nnyo kansooka ensimbewo ku binnyo nga nsimba amannyo ku nsonga eyo Alien Skin ghetto kyeki kyolina okusooka okwebuuza era ghetto ziri luddawa era ghetto wakatambula mu mmeka Iran erina abakulembeze babiri erina pulezidenti oba ennaku zino ani aliko bamuyitanga Ahmadinejad emabegakawo gwe bajjako simanyi kati aliko erina n'ayatola so yakyaddeko ne mu Uganda gye buvuddeko Presidenti talikolanga nsobi kuyisa lugaayo mu ayatola era lwakola ensobi n'ayisa olugaayo mu ayatola ebibye biba byonoonese
tukkiriza oyina sse oyina amaanyi mu ghetto naye Bobi Wine ye ayatola wa ghetto. Kiddamu tukkiriza oyina sse era olina amaanyi mu ghetto naye Bobi Wine ye ayatola wa ghetto. Lw'olimanya abaana ba ghetto nti tebakwagala lwe lunaku lw'olisonga engalo zo mwayatola. Kubanga ensonga lwaki baakwagala nnyo baakulabamu karakita z'ayatola waabwe Bobi Wine. Gye buvuddeko nabagamba nti buli lw'oba ng'oyo y'ennyama naye nga toyinaamu zirya nnyama lyo ebyenda okkakkanya appetite. Abantu ba ghetto baamiisinga nnyo Bobi Wine naddala omuyimbi. Bobi Wine yagoba ku stage mu Uganda ne wajjawo omwana ayagala okufaananya Bobi Wine oli omubanda waabwe karakita. Ne bagamba katumulyenga ebyenda tukkakkanya appetite. Essaawa eno ebyenda mu ntamu bibukadde birowooza bye baleeta ennyama tebasobola kubiyiwa. Ebyenda bya mugaso nnyo awatali nnyama. Naye bwe baleeta ennyama automatically biba byakuyiibwa, teri ayinza kulya byenda nga waliwo ennyama. Mu ghetto Bobi Wine nnyama. Alien skin oli byenda mwanange. Tolowooza nti ofunye amaanyi agenkana ennyama. Eyo statement yo gye wakola mu ngeri y'akasiri eggwanga nayo ngiraza abantu. Naye President andika okukoogera kubanga naye ne side eno batandise okukoogera mbu alaga ensi nti kakati ye role model wa Bobi Wine era yawa Bobi Wine ebyokwogera. Njagala okukutegeezaako ebigambo bino. President wange omulungi Kyagulanyi Robert Ssente yavaayo n'akola post n'aganza ogwange gwa kukunamya mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni ogugwo gwakunnyambako kuntambulizaako obubaka yeekolera itongwa. Makyategeeza nti obubaka bwa yeekolera itongwa buno bukulu nnyo. Ansituddemu nange asiimye obuweereza bwange andaze ensi nti omwana ono wambi wa nsonga nnyo. Statement ng'eyo siyinza kugikozesa kutandika kukkakkanya Bobi Wine oba kujja ku birayivu nga njogerera mu ngero. Museveni ogawulira price tag yongezaamu nti amaanyi ge yampa nyina okugakozesa obulungi nga nsaavinga ekyo ekyandeesa nti baali bantu. Nina okusigala nga I advocate ku kulwanirira eddembe ly'obuntu, ku kulwanirira abanyigirizibwa. Ago gaalinga amafuta agaŋŋamba nti genda mu maaso n'obuweereza bwo. Bobi Wine bw'akeera n'agamba wuhu abaakuwaddemu si gwe abaamuwaddemu, abaakuwaddemu buwi. N'agamba nti oli wa nsonga nnyo mwana, sigala ng'osabula abantu amuziki, abantu bakukkiriza wenywerezaawo. Ensonga lwaki yakozesa statement nti wuhu oba lwaki yali akozesezza ku statement nti wuhu nti yakuwadde sigina eyo ate aweereza abantu. Kinaalabika kitya nga gwe abantu abakusitudde obaliddemu olukwe ng'omuweereza w'abantu ow'okuntikka ayatola akulaze nti obuweereza bwo abusiimye, gwe nojja n'okozesa statement eyo okulaga Museveni nti ne Bobi Wine olunaku olwaleero akuvunnamira. Nkugambye olinganga kasiri eggwanga, weefuula ayogera point zo nga ziri invalid, nga za kunyumirwamu, nga za vibe eziri waggulu, ng'enkwacce ekulinnye oba enjaganga ekulinnye oba omwenge nga gukulinnye, naye point zo bulijjo oyogera nsonga ku nsonga obeera ogitegeeza. Y'ensonga lwaki wakola statement n'ogamba Palaaso bw'agenda e London sigenda, ng'olinga ali mu by'okusaaga nekituukirira n'ozikanga omanyiza njogera n'ebintu byange. Abantu ne bagamba nsaaga busaazi, naye munange mba mbitegeeza nkakasa nti statement yo ze wakola mu kavidiyo ako President jankutwaleko mu ghetto nange nguliraayo kuli amadike erya bullet proof nti wali toli serious kuulu.
ekirala alien point endala by the way nzisize kusaanyawo nzize kubuulirira nakulaga kituufu ekirala alien muto wange entalo olwana nnyingi tugenda kusobola kumalako nazo agamba muganda wange jjakano mugenzi awo mulemirembe namugamba funa ekintu kyositiikingako kyoba olwanyisa bweba gavumenti lwanyisa gavumenti oba otereeza Buganda tereeza Buganda bwona alwana entale nnyingi ali kutta tuyinza obutamumanya oyina olutalo n'abamawulire oyina olutalo na bayimbi banno oyina olutalo ne Katonda kyokka kati ogasseeko olutalo olw'abantu alien skin ne bwe luba lwazi nga lugumu nnyo amazzi gasobola okulubotola kiddamu alien skin muto wange ne bwe luba lwazi nga lugumu nnyo amazzi gasobola okulubotola gye gakoma okulwekubako ennyo forces zino ssatu amawulire bayimbi banno abantu ba wansi naddala abanyigirizibwa okugattako the mighty Lord omukama Katonda tosobola kubalwanyisa n'obamalawo mukwano omanyi waliwo lw'otuuka ng'owulira ogezze nnyo waliwo lw'otuuka ng'owulira ozitowa nnyo naye nga nze nkulaba owewukira mu laatiri nga bwe mpimaapima forces ezikulumba owewukira mu laatiri nga singa tezibaddeewo oba osanga waali badde ozitowa naye nga forces ezi zikulumba owewukira mu laatiri lwewava era ni muto wange by the way olinako ne bapromota mbadde mbeerabidde naye bagwe mu bayimbi lwewava era ni muto wange omuwala wa NBS yakutegera kamera nakutunuzaamu kamera n'omudisrespectinga n'omukkakkanya n'omuweebuula n'omulaga nti talina kyali abamawulire baayagala okutandika okukuba nafunako akasimu okuva gy'oli nga mwagala mbayiyewo omubiri nakugamba ebigambo bino yeekolera itongo ono omulaba teyeetisse ssejjembe era bw'aba muti si ssettaala wabula muvula oba muti gwandajja oguvaamu amanda amalungi nsengejja nakugamba ebigambo bino sirabye ng'ogoba mukazi w'amawulire si bwe nti nze bwe nkirabye nze nkirabye nga omukyala atunda kasooli we akuleetedde ekibbo kya kasooli mu ddinisa ly'emmotoka yo n'akugamba kasitoma onoogulako n'okikuba bbusu ne kiyiika nti naawe nneesonyiwa nakugamba situnuulira sanyuka TV gwe gy'oyogerako ntunuulidde akawala kano akato kesimanyi kesirabangako for the first time akazze mu field okufuna obukugu naye ku mulundi gwako ogusoose n'okakubirawo bbusu nga tulina abayimbi nga ba Yosefu Mayanja ba Moses Sali ba Robert Kyagulanyi nga bawa Keizo omukisa nti experience yagifunira mu bo wangamba abaana tebalina experience mwana bajja bamala gabuuza ebibuuzobuuzo ebyekiziro siru ne nkugamba nagendako e Dubai eyo ng'embeera enkutte nkube ku kyeyo omwaka oba gwali gwa 2015 bwe natuuka mu kampani emu bambuuza olina experience ya myaka emeka mu mulimu guno gw'osabye kyenva mbagamba mumpe omukisa experience ngifunire ewammwe oba osanga wendigenda ewalala bwe balimbuuza experience nga mmwe mwampa experience mwatondawo kampani egabira abantu experience nga temunnansaba experience musooke mutondewo kampani mwe tufunira experience naye bwe munangobola okuba siina experience
newalala bajja kungoba. Kakati kitegeeza mmwe mweguluminge abantu bammwe kubanga tewaliyo kampani zigenda bagulumingira abantu kufuna experience kubanga be mulina wano bwe baba balina experience kitegeeza waliwo companies ezariskinga nizibakozesa nga tebalina experience ne batuuka ewammwe nga bakugu. Nange mumpa omukisa obukugu mbufunire ewammwe. Bampa omukisa. Sajja yali muyindi. Nangamba oli mugezi kyekikuweesezza omulimu otuchallenges. Ne bampa omulimu. Nenkolayo emyezi gyange 6 ne neddireka kubanga ekigendera kyange tekyali kyakuba kye nali ngenze kufuna capital kuddaka. So, bw'oba okakasa nti omwana oyo teyalina experience, olowooza ani yalina okumusitula abaagundiira edda? Nga naawe ghetto youth amanye ennaku, amanye obulumi, amanyizi haso, omumye experience, nakugamba lwaki gwe tewamuwadde experience? Lwaki tewamuwadde interview nafunira ku gwe experience? Bagenda omusindika mu field ewa Bobi Wine Magere ngoba nsonga eri music oba ebusaabala nga bwe tuwamu ka press conference akali music ng'amanye ekyokukola naye nga naawe oli proud takakasubba wake mulaba akali mu kwakanze nakakoleza n'empunzika nga akugamba nze siwoleza bya kijegga oli bwafuuwa sigamba nti mbwe efiiridde ku luguudo ngamba nakamatto byo mukko guunya nyabulo bye gasi sadida ekitiyo sikiita jiko ntono ate ekiwabyo sikiita lusolobyo nkiita kiwabyo. Kakati naawe kwolwo nagaana okuyimirira naawe eyo ye force emu ekulwanyisa y'abamawulire. Ba promoters ogamba bakulwanyisa bakuba amagye amavundo ate nga be bakubba. Yes, si gwe asooseewo okubbibwa, abayimbi bonna babbiddwa. Ne promoter lusita kubba nga ayagala weewaawo waliwo abakubba nga baaga. Promoter kyatunda bajjamu amagoba kwe mugabana n'akusasula omusaala gwo. Abitex ndaba bamukubaakuba. Abitex nakolako naye yeeyanyingiza ebidongooyo. Naye abite musinguzi ayina enkola. Ekivulu bwe kimusala ng'obanja balance kituufu ajjako enkofiira ne yeekukuma. Gw'ate yazijje wakyasuubudde tekitunze. Tekivulu bwe kisala kitegeeza gwe omuyimbi gwe atazitowa nange onsaze ne deposit gwe nakuwaako nange yansala kati oyagala nze endala nzijje waggwa alina n'okunsasula. By the way abayimbi singa nkupangisa n'otaleeta bantu tommanja balance nze nina okukubanja waakiri onzirizeeko kasente kubanga onsaze gwandi ansudde muloosa ate nze nabadde nkuwaddeko kasente kituufu. Abitex ajjako enkofiira yeekweka naye ng'omusaze. Naye bw'oba okoze ssente akusasula nga bwe yakusasula ku Freedom City. Bwe kibanga ku Freedom City gw'ate alina ssuubi nti osojjikuwa omusajja oyo yakwata miliyoni zo 15 n'azikuwa nga tonnayimba ng'azisololezaawo ku mulyango. Ne mu Nkwakyo Festival obadde osanga kyali badde kisoboka. Waliwo bapromota abagamba mbu weefuula buli luvannyuma lwa ddakiika 15 mukyate mufaanaganamu ne Yosefu Mayanja. Yosefu Mayanja asobola okukuwa ekivvulu olw'okukyamuukirira. Mwana mama ne mwana yeekolera ombeereddewo tegeka mpaayo obukadde bubiri obulina bulete n'abunywa yebbi muleke ebyokunywa ombeereddewo funa deeti kankuwe deeti 18 ndi 2 tero tegeke ngenda kujja nkuyimbira oba nabugabo gwonna wotegeka ngenda kujja nkuyimbire mwana wa maama tuvudde wala tubonyebonye. Miliyoni n'atuuka ku mulyango n'alaba nnamungi w'omuntu n'akugayeeko kibayita abantu bonna bange bazze kulaba nze kale baba bazze kulaba kugenda obayimbire nyongera ssente. Kati ye alien bw'oyagala ofuuka ti bano abazze bange nyongera ssente. Leka mbeere proud of okupangisa nkukolemu amagoba mangi
enkyo ndabe nga nsitula kalina ogambe eyo kalina yasitukira mu maanyi gange than okundeka nga ntegese concert nevaamu miliyoni 10 nondekerako miliyoni 2 gokka nga gwotutte 8. Nze jjukira nkola sheemu mu mwaka oba myezi bwe gityo naye gwe ate olina omukisa ogusobola okuyimba buli wiikendi oba mu wiiki okufuna ebivvulu 3 ndekera kano nange akatono nkakole kinkali. Ab'e Dubai bakomplaininga ekintu kyekimu mukwano, n'ab'e Uganda bakomplaininga ekintu kyekimu, mbu n'abalala oluusi okwata ebivvulu bingi n'olemererwa kubanga naawe oli muntu. Kyo sigenda kukifuula nnyo topiki eky'abapromota, sigakifuula nnyo nsonga kubanga sikiinaako obukakafu. Bw'ate mmanyirewo baba kukonjera naye maama oli bwakugambanga nti oyo omwana si wuwo, tandika omutazaama, tandika okumwetegereza baalibanga baakubuusa olubbobbo. Ewali omukka omuliro tewabula. Tugende ku force endala y'ey'abayimbi banno. Njagala okusooka okikutegeezaako Ekituffu industry ekulwanyisa era ayagaliza ya muliraana kuzaala nduusi. Ofunye zi promotion mangu mu company gye bayita music industry n'otuuka ku bwa manager nga waliwo abaakusookawo. Kati bw'obeeranga waggulu w'abo abaakusookawo ng'ofunye omukisa, abantu abo olina obbakwata bulungi. Aliyeni mu makampani abantu baloga, zino sigirabye nga music industry, njirabye nga company. Abantu baloga, olina obbeekubako, olina obbakwata obulungi, olina okubalaga nti siri wa kitalo nnyo, ate mmwe musinga okubeera ab'ekitalo nnyo. Kubanga singa simmwe oba osanga saalibadde wano mwamotivatinga bulungi. I was inspired by you. You were my role models. Omubbi akuba akaggi ate si asitula omunyago, omubbi amenya akaggi ate si asitula omunyago. Naye sizze kubalwanyisa, nzize kugattako. Fikfa Maker oli otya? Fikfa Maker oyo nga yakakola oluyimba itanga Kachima, I think. Nakola Kutama. It was a hit, mega hit. Douglas Lwango oyo ku NTV The Beat gye yali akola yamutega ekibuuzo baali ne Shira Gashumba oyo. Namuga kati ozze kumenyawo bonna balaapa. Sizze kumenyawo n'omu. Nzize kugattako. Kati naawe abadde alina endowooza y'okulwanyisa Fikfa Maker. Ogamba, wow, omuntu ono mba nnwanyisa waaki? Abayimbi bano kulwanyisa abamu balina ensaalwa fine, abamu ki, naye naye bwe walinnya waggulu wabeesiimuulizaako ebisooto, wabalabisa nnyo. Y'ensonga lwaki ne mu statement yo wamenya abantu abakulwana nga n'abayimbi mwebali munywanyi. Obusiisi wadde butono nnyo naye bwe bwegatta ne bwegatta ku njovu busobola okugisaanyawo. Tosanyisanga abantu abakuŋŋaanye. Yakola yayitongolooza nsinga Museveni amaanyi mutuuka yadde mu hafu ya kwota. Museveni azitowera mu kilos, tanis. Nze ku ye nzitowera mu laatiri. Naye golooza lwaki yali ayagala kunzita? Yamanya obulabe bwange nti omuntu bw'obeera waggulu weegenderezanga nnyo. Omuntu ono akuli wansi ye ba challenge esinga bano abakuli waggulu tobatunuulira. Naye weegenderezanga nnyo. Omuntu ono akuli wansi aba wa bulabe nnyo. Naawe wadde oli waggulu ng'abayimbi wabayitako. Weegendereze nnyo Bannayuganda bano oba bayimbi bano abakuli wansi. Eyo force yakubiri ey'amawulire ngimaze n'eya promoters ngimaze n'ey'abayimbi ngimaze. Tugenze ku nsonga esembayo eya Katonda. Olwana ne Katonda alien skin yeekolera si yali mu kukuba olunaku olwaleero. Nze era bino ebigambo bye ndi mu kwogera kyeka sinze mbyogera bannaye ani ono wendi
yekolera taliiwo sinze siriiwo yekolera taliiwo Katonda ayambadde yekolera abeeko ebigambo byakugamba oba ayambadde abantu abo bonna boolaba bali mu kkukuba babeeko ebigambo bye bakugamba lwe lunaku lwakola akavidiyo tineebaza sitaani yansumulula nze ku lujegere neebaza sitaani yansumulula abasumba abamu nga Bugembe yavaayo n'agamba oluyimba olukozesezza bubi mujje mu statement yo mube wamenye abakulwana wataddemu ne bapasita n'oga nti obasobola mukwano okujjako nga bujingo nkiddamu okujjako nga bujingo oyo musobola naye abaweereza ba Mukama ng'era bakyali ku kigambo ky'okupreaching enjiri tebabeemonkoolerako kubanga bw'obeemonkoolerako oba weemonkooledde Katonda eyabatuma kati statement gye wakola abasumba ne bavayo ne bakugamba kuba Katonda ali tagenda kwogera naye bakuluŋŋamye n'obalaga nti oli wa kibbuli nnyo maama amaanyi ng'oyina mangi nnyo gw'otuuse n'okulwanyisa Katonda Katonda bwe yali akukola bwe yali akuweesa yakulonda ng'enzirugaze mu biwoovakedo wali ekikonyogo kye baanyuma ne bakikasuka naye tekyalaalira kyakomawo n'ebirimba bingi nnyo golowooza oyimba okusinga Jamie Culture wajjanga saga mu bulamu bwange naye ofuuse ensonga se bwenti si we nali nkyuse owulira vocal ability twasomanga wamu ku ssomero ly'abamisani ku kyalo kyekkimu gye twawangaaliranga twagwa mu mukwano twatakyama twalumya abandi twabanyiizanga nga bw'oba onoonya nzoba ng'obuuza nze bwe wanoonyanga nze ng'obuuza ssenzoba osobola okuvuganya ne vocal abilities ezo osobola okuvuganya ne Titan Takuba ataatuuka gy'otuuse bane bajjukira Titan Takuba ogenda n'ompanira abalala olwo nennemu emiramira kyenva n'ensasira nveewo olwo nennyaganya ng'ayidde ondiizizza kaleba obufo songa gye ndiko girabuba nabe wenkutengula emmeeme neeyagaleko ndyeolye ebyange omujjukira gaayoyo golowooza oyimba nnyo okusinga Cuti Kayimba gambye leero ngenda kulandagga mukwatirireeko nammwe temupapa mulagawe Cuti Kayimba yatuukako wootuuze nze ngolaba byolowooza olulala tebikwatagana naye mukwano bwenzeeno nga si bwetyo olowooza olina talenti egegenya kuyaziiza zinoonya ponya obuwulu bannange obw'omu bwetwanze nakoseewo omupango nenfuna wafumba z'omuvubuka omuto omulungi kati nnina kuma Azizi tatuuse we watuutuuse mulo nenkolooza omwenkana kati funawo otuula mu kasondako weebuuze lwaki Katonda yalonda nze Katonda yannonda kubeera living testimony kumuweesa kitiibwa nti gwe baalabanga atasaanidde ate gwasitudde okujjayo kiri kyayogererako ddala nti sironda balina bisaanyizo wabula nnonda abatalina bisaanyizo nze ne mbeeweera ebisaanyizo y'ensonga lwaki Omukama Katonda yakulonda obeere influensa eri bavubuka banno badde eri Katonda bavubuka banno ababadde baweddemu essuubi bakulabireko nti kisoboka Katonda gwe yalonda okubeera ambasadda we mu bavubuka banno akutte essimu yeetunuzzaamu mbu yeebaza sitaani eyamulokola yeebaza sitaani amusitudde teyeebaza Katonda teyeebaza Allah oba teyeebaza Yesu tosobola kulwana na Mukama Katonda ekyo twakiyita okumonkinga mocking the God
the mighty one. Waliwo ekibiina ky'abayimbi mu gyenkaaga eyo bakiyitanga the Beatles. Kyasabula endongo singa mbadde mmanyi oluzungu ne nkuyimbirayo akayimba kaabwe nabye n'obutasoma. The Beatles baakuba endongo, baasandabula endongo, ne batuuka ng'amaanyi bawulira bagakiza Mungu, ne beerangirira nti kati amaanyi ge tulina tugasinza Yesu Kristo. The Beatles yasaanawo mu ngeri ekyasinza okubeera embi. Katonda yabagezesa. Weewaawo gwe tewalangiridde nga ba Beatles kyamaanyi ge tulina kati tugasinza Yesu Kristo, naye walaze kyamaanyi g'olina olunaku olwaleero ogasinza ne Mukama y'ensonga lwaki osobola n'okugulumiza Sitaani mu lujjudde ye Katonda n'omukweka. Bantu nno batono nnyo abatannagendako mu masabo. Nakigudde nnimba nti togendangako mu ssabo. Gwe Ssekamatte Grace nnimba mbu togendangako mu ssabo. Megadi mutogendangako mu ssabo okakasa. Owaaye gwe alaba vidiyo eno mutogendangako mu ssabo. Naye lwaki buli kalungi kojjayo ate weebaza Mukama Katonda n'owa ne kimu kya 10 nti weebale nnyo Mukama Katonda okungabirira? Lwaki olowooza abasiraamu tukola dduwa okwebaza Katonda ebirungi by'atuwadde? Lwaki abakristo tukola mmisa okwebaza Katonda ebirungi by'atuwadde? N'oyo eyabijja mu masabo oba n'oyo eyayitirako mu masabo okusumulukuka, wallahi yeebaza Katonda eri mu ssabo agenderayo mu nzikiza. Naye nga wano ku ggulu agulumiza Katonda. Kyova olaba oluusi Katonda atulekerayo abaana Adamu n'agamba yeekolera kyamakeeri mala gamuweerayo omukisa mu busiro. Manyi Katonda oyo alina ebintu bye byakola. Ogenda ewantu n'akuweerayo wadde nga si watuufu. Nze nga nkyali muteeyo Butambala kubanga pulojekiti senga kojja wange Ashirafu Ssemwanga abaddewo wano nandirese ye n'akoleeza. Twalinanga omwana nga bamuyita Kisitu. Yali ng'aveeyo mu bitundu bayitayo Kanyike ng'asomera ku kyalo kyaffe. Ffe twalina essomero ery'akabi naawe kitegeera. Goloza lwaki ndi mugezi. Natuuka leeti yajja yeetadde muwugula mu mutwe. Kisitu wajja nga yeetadde muwugula mu mutwe. Madamu n'amutunuulira n'amugamba ompugudde genda otuule eddagala likoze. Ompugudde genda otuule eddagala likoze. Tebamukuba eddagala liryakola naye mu ngeri oba njiyite ntya eddagala liryakola naye nga onaamulabye n'amugamba nsonyiweko emukulu endawatuuse. Eddagala liryakola ne mu ngeri ndala nnyo. Kati ye Katonda ogenda mu ssabo nga golowooza banne Katonda nemereddwa n'akuweera eyo n'akuleka mu busiru bwo oba n'akuleka ng'oyayaanye nnyo n'akuweera eyo. Naye oluusi lwaki akuleka? Akupima nti bw'onaafuna ate ye gw'ogenda okuweesa ekitiibwa nti Katonda gwe nsinza akola. Togenda kujja mu bantu kuŋŋoola Katonda. Kibannange Sitaani yampadde. Kakati naawe Mukama Katonda bw'akola statement eyo yakutunuulira n'asooka n'akulekamu akulage nti ddala Sitaani yakuwadde amaanyi. Bookings zaasigalawo nga n'amaanyi geeyongera bweyongezi mu bbanga essaawa eno akugamba njagala kutwala byange nze nnyini kakomo kano nkakugjeeko. Who am I to mock the God, the mighty one? Nebaza Setaani yansomolola. Mwana wa kintu. Was that statement really necessary? And when all pastors and all religious leaders try to advise you, babagamba temulina kye muŋŋamba nejjo mu vidiyo gye wakoze wagambye nti ne bapasita abannwana mwenna nja kuba bwebwena nja kuba malawo. Teri pasita gw'osobola kulwana okuggyako bugingo. Bapasita tebali bokka baweereza ba Mukama ng'oggyeko abo abatono abafere. Eyo statement nange atali muntu wa Yesu nagamba ayo kyezza nnyo ono ne munnaye nitukuleka. It's just a matter of time. Mumanyi nze siwanula ffera atannayingira. Tugenze ku sayidi y'abantu.
Natandise nkugamba nti kkapa bw'ezaala ebyana ebikangamu erondemu kkapa entuufu n'emiyaayo. Bwe wakangiddwamu wavuddeyo mu kupakuka n'okola statement nti abantu si be baakumeekinga. By the way, bagambye NRM yo terina bantu, bali bossi bantu, bali mulowooza ndi bano bokka be bantu. Focus on the majority. Because Museveni gwe wasabye emmotoka ayagala nnyo numbers. Numbers ziri luddawa? Wallahi ya Mungu shoyo twagivuga political. Tusonyiwe bannayuganda kuba tulina kye twalaba nga bannaffe aba NRM bali ttiimu palaso. Ate nga nze munnange ndi musana sibeera wali kizikiza. Mwezi tasisinkana na njuba. Njuba wajja mwezi alina okuvaawo. Kuba kiri tuli musana tetusisinkana na kizikiza. Tugaffe tupika ono. Geto yuti atatufaananamu. Alina characters ezaffe munaku munnaffe self-made. Tupika ono. Olwaleero kuva n'ogamba nti temulina kye mwamanja oba kye mwampola. Yes, tetulina kye tukubanja. Naye kye kitono kye tulowooza nti tukubanja kye tuli mu kujjako olwaleero ffe abantu ba wansi abanyigirizibwa. Ekyo ekitono kye tulowooza ffe nti twakikuwa. Bwe tuba tetwakikuwa Mukama akikulekere. Naye Omukama Katonda bw'aba akimanyi nti ffe twakikuwa, atukwatireko naffe mu kikujjako kubanga otweganye misana nga n'enkoko tennakookolima. Olwana ow'amawulire, olwana omuyimbi oba olwanyisibwa, sikaŋŋamba olwanyisibwa. Olwanyisibwa ow'amawulire tolwana. Olwanyisibwa omuyimbi, olwanyisibwa polomoota, olwanyisibwa abantu abanyigirizibwa, olwanyisibwa n'abantu ne Mukama Katonda. Gobulaba forces ezo zisobola. Maama newankubadde oli w'amaanyi wadde olyetenda eryanyi. Naye muli gwe alien skin bwe weetunuulira, will you manage those forces? The answer is no. No, you cannot. Can it happen? No. Tosobola kulwanyisa forces ezo mukwano. Era tozeepankira nko. Institution zino mu ndongo amawulire bayimbi banno ba events organizers ba beeta ba promoters muli basuubuzi nammwe temutusiriwalirako ate mu ba promoters mu promotinzanyi abbe yekka ye promota kubanga ya promoting alien skin okuva mu shonga alina kyamugasseeko yaleeta ya promoting abatindantine na promoting Queen Florence na ekonomira kibwe gutyo omukwano nga gwenjagala tenga tanjagala na promoting muzimu gwa nancha n'abalala kati ye promota naye bajje toli promota siko gwe kibala balamaze toli promota gwe kabalunywa nsaaga sikukakkanya balunywa gwe kabalunywa toli promota gwe kabakko nobati aliho nawe toli promota. Muli ba businessmen mu ndongo oba bayite ba events organizers. Kakati ng'olina force eyo institution ya ba events organizers, olina institution y'abantu kyokka oliko n'eya Guludeni, zonna zikulwana olwaleero kugamba osobola okumalako n'ezo institution ennya tosobola kumalako na institutions ezo nnya. Kyangu aliens nkuwabula buwabuzi nkwagaliza bw'ovaawo ky'olya sigenda kukirya. Bw'ovaawo ky'olya sigenda kukirya nkwagaliza wadde endongo yonze sigirya. Naye nali amagezi g'omwana oli kisajja kigezimu wajjanga ng'olina engeri gy'oyanikula ebibuuzo. Nsijagala nnyo abantu abagezi. Nyamba. Anyway, ate kiriwo ekiti naye kirina amagezi. Era nakolako video emu abantu kye bankola. Ng'ojjirira kugamba alien. You're so talented.
Kita talented, you're so blessed. Bantu bakusiimye bakulidde naye attitude kyusa attitude. Musindika bantu kunvuma nga nkugambye nti kyusa attitude. Gwamuleeta kumanyegere olwaleero kyekikusuula attitude. Attitude alien attitude eri mu kusuula. Nze wendi tongwa yekolera ati nina gyendaga. Beba bambuka nga tule wakane nekenekera abayimba amalya nsimbi. Beba bambuka nga batuyitako ne madda baddeera tubataddeko amaaso. Nze mbaawo. Nze bwe nkugamba ng'ekigambo nga sikulumbye nti nina obusungu nga nkubuulidde ng'omuzadde ntwala serious. Ntwala serious. Ebigambo byange ku muntu amanyi okufumittiriza wallahi alina kyasobola okugyamu ne bw'aba bamutenda obusiru ne bw'aba teyayonka ne bw'aba yayonka mbwa asobola okubaako kyajjamu. Ebigambo byange walimu okubijjamu tudde attitude eri mu kutwala buziba. Naye nkusabira kuba nkwagaliza tuterezeemu katono because it's not too late. Say sorry to the people. Bonna boolumiza bayimbi banno toddamu nnyo kubalagazaawo nti gwaliwo bajja kukuloga mu kampani okuva gy'ovudde n'ofuukirawo manager ng'ate bo balaba bagikoledde bingi tebalina wadde karanka mu kampani oba wadde ka promotion ke bafunye mu kampani yadde okubafuula aba delivery manager semanya HR naye gwe n'ojja n'ofuukirawo manager tobafutyanka. Nabagamba omukadde w'oku kyalo yamanyi enkuba enaatonnya akale we kakwata nga kasita akulaga nti kasita kale ng'akwata wali yanulako bye wayanise bannamuti kwegenda kukuba. Abasajja abo olina omukisa mu ndongo naye balina experience y'endongo. Balina experience y'ennongo. Bafana ziiza yafuna amaanyi n'atandika kulumba nga Bebe Cool Sali. By the way, Bebe Cool oyo omulaba asobola okukulowoozesa nti ye talina bawagizi. Asobola okukulowoozesa nti ye talina bamwagala. Naye Bebe Cool Sali takuyimiriramu n'akulemererwa kuba akusinga experience. So kikyentegeeza sigambye nti ye yakusudde. Naye weegenderezanga nnyo nosooka nosoma dynamics z'omulimu gw'ogenzeemu. Weegenderezanga nnyo nosooka omanya ebyasuula abaakusooka. Toli wanjawulo kubasinga kuba baali bakusinga ebitone. Oziza bafana yakubangalaga neneekwata mu bye no ziza bafana no katimba kubye jjoka baana mmwe bukyanga mu njoga. By the way, abaana bakubiraga ne bafana kubalaga naye kasita yalinyigawe ti yeyigaba ti ziza bafana taliwo. Gravity omutujju walaba ekyamutuukako nga yagadde okwerijja ku baamusookawo. Yatandika agamba ebigambo bino. Kati Babylon abaddewo, Kamiliyoni abaddewo, Bebe Cool abaddewo. Kati tubaagasaaki baagaggawala tebalina kye batugamba. After 3 days yawulira omwoto nga gumwokya obulimaawo gwamusiiyika emabega. Najja n'akola video ne banayita press conference. Ekintu kyoyita ebiyimba tomanyi babiryako yapeze ddina n'emmotoka nombuuza oba gwagirina olwo tukole tutya. Yeetambuza ekika kyonna okugenda mu nnyimbe. Ekuwa moral authority okulumbanga bajjajjaabo. Pimanga nnyo dynamics z'endongo eno ngimanyi. Era mbatunuulira kaliko eggambye nti ntuula ewaka ne neekenekera. Ntunuulira abambuka naye nga babaawo mbeerawo era awo wakati wange nga mbalaba bakkirira. Endongo mmanyi ebisuuliramu abantu. Naawe olumba olukututte oba olusobola okukutwala lusobola okuva ku bayimbi banno tobeesiimuulizaako bisooto. Ne lw'owuliranga nti oba osanga gwe agenda okuba omutuufu
waliwo point nkubira waliwo obuntu bw'empisaayisaawo mamba mwana federation oba Kenzo gwe tolina kulwana na Kenzo nkiddamu gwe tolina kulwana na Kenzo gwoyinza okulowooza nti osinga Kenzo abawagizi naye kalina abawagizi mu kimpukumpuku kuba kagundiddewo kazimba ne fani beesi gweolina banyumizi tolina muwagizi nga waliwo enjawulo wakati w'abakunyumirwa n'abakuwagira fe abakunyumirwa twakulwanirira nnyo ne tukuyirawo omubiri ku buli kijja naye ng'ekituufu kiri nti tetwali baddayihaadibo bebekuula oyo nze mmanyi obuzito bwe kirabanga kinankananka naye ssebo era bwe nakisimattuka nagaya Katonda w'amaanyi ebale Katonda kumpa amagezi ne ku maanyi gagamera erina abaana abaleetera gagamera erina abaana abasomba bandeetera lwakuba boyi nange guno mumulowooza lwaki munene olowooza yamba gwa bwerere eddundo bankukuba kubanga nze naturally ndi mwogezi kati gwe oladda mu lutalo lw'ebigambo musajja agenda kukuyendulira embwa zikulume otuukookowe kitegeeza balina fan base balina abantu ababaagalira ddala olaba oyo bebeku ayina abantu abamwagalira ddala wabadde okimanyi nti Yosefu Mayanja yali antaddeko eggaali awo ennafulumiza erya Daniel Okunoba naye Kamiri ali gw'omukadde ante oteekeko bavubuka bannange nga golooza nze sirina ggaali bwontunuulira dokoloza kwalina bakanyama bokka nange mbalina naye baganda bange Kamiliyoni nsonyiweko eyaleero mpanvu omusajja yannyambaza akakookolo ne ŋŋamba okwerinda si buti wadde nange njirina eggaali eri seefu naye bino ebintu by'okkuba biringa mundu asooka okuzikatuliga yatta munne tebiriimu bya bukugu kwekako nga ntidde eggaali y'akantu ako kamayanja ninjitya kitegeeza balina ababaagalira ddala nze nafuna amasimu agampoominga onyize pesa fu oyo Kamiri making of Africa takogenda miri nankubira essimu esobola naye mwana wa maama ofa kinange kati Kamiliyoni bw'ayogeza eddoboozi eri abanoonya sympathy nga Miri naawe gwabyereetera Miri weeteeka nnyo mu makubo gange nga nina okukutegulamu kati yeekolera wuliriza ebigambo bino ebyokuteesa bivuddewo noonya nga sinnakunoonya kati twenoonye asooka okusanga munne yamusaanyaawo natya kuba namanyi omusajja gwe nnyiizizza alina sse mu butuufu nnyinza okulowooza nti nina sse naye sse nina ya intaneti teri ku gulawundi nti bano abanjagala ku gulawundi oba basobola okunkuuma bakanyama bange bayinza obutasobola kumalako na ggaali eyo sebo nentandika okwambalanga enkookolo sirinaga kubwa kantu kamaze kwekuba kokayina nsaaga Miri teweekuba kokayina nga lwaki yeekolera oyogera y'ebintu ebyo nti Miri yeekuba kokayina wali omu muguliddeko so kati omuntu nga Kamiri aba akulaba wajja mutoowe ku nnyonyi palasa ayinza okuba yakunyiiza ayinza okuba yakusobya naye mu nsobi gye yakola wafuniramu olubuto n'ozaala omwana nti omwana osobola okumusibira ebweru ekiro n'anyiiga nnyo naye ate n'afuna omuntu amukwata n'amufunisa olubuto kyokka nga bulijjo bagamba nti abaana bo tebagenda kuzaala nti muli mwe mu nsobi ojjamu ekiramu okakasa palaso teyakwongerako amaanyi ge tegalina kye gaakugattako wamujja ku nnyonyi kale walina ensonga za agricol oba osanga nzikiriza naawe naye ng'olowooza miliyoni ayinza okukutunuulira obutunuulizi nga wasuubya muganda wo omutwalo gwa ddoola mulamba federation oba giyite federation ekulemberwa Ddirisa Kenzo federation bw'obanga oyagala ogikuba kubira kuyeekolera
kwe togiyingira direct kuba bali mu federation bonna bamanyi we basobola okukwata n'oguwa. Ekirala kyemwalabye Nobert aliho kye yakoze ne alien skin kusooka weebuuze maba ne kamera zo zibaawo already kuba eya Parasite list byatandika balwana nti kamera yajjiramu action naye kamera ey'abano ye yasoose nga tebannalwana n'esooka etunula mwatudde n'etunula mwajja ono atudde n'asituka n'alumbajja n'amuyolayola lwaki omanyira abantu lwaki okola bwoti njagala okukutegeezako alien skin ekyo kye baakubalidde lwe lumba oluyinza okukusaanyaawo nga baagala okiteeka nti aba National Unity Platform bassa omuyimbi w'eggwanga. Lamba nnyo vidiyo eno gwe munnayuganda. Omwana oyo Nobert oyo gundi Robert ono Nobert Events Nobert Events okujja okukuba ng'olowooza nti tukigenda kukuba ffe nti bakukolako violence tebalekera bantu ddembe lyabwe lwa kusinza oba lyakukola biki. Wallahi ya Mungu abasajja abo bakyasobola okutta nga tebakubye masasi nga bakutematema bijambiya nga bakuba bigoggo nga bakusambasamba okusiiga ekifaananyi nti aba National Unity Platform basse alien skin. Esmovu wabaze enfu nnyo ekyayinza okujjawo obulamu bwo togiddangamu. Era bw'oba olimu ku magezi vaayo gambe nti kaabadde kasita nti weewonye ekijja kubanga ekijja tekiyinza okuba ekikamwe nga kiviira ddala mu gavumenti. Omanyi Museveni alinga ng'obukazi obw'olugambo gye kazza okukola olugambo kasooka ne kaagala okufaanana nga ye kasobola okukola olugambo lwako lunoge. Kati ye Museveni bw'aba anaakutta ayagala okukiteeka ku bannuupu jjukira yagamba dda nti ffe tuli bahuliganizi era ajja kukubira mu huligani style. Adde ndi wakwogera ku ba foot soldiers abali ewa alien skin naye oba obudde bwo nti maye badde nsaba abantu munnyongere eddakiika 3 zokka 3 zimmala nange nkooye ebintamye ate munnange n'abeera ku kino ndi malubimbi alimu obulungi atera nannyuka. Ba foot soldiers abali wa alien skin bakwano baffe baakubwa aboogezi abamu nabo ne bazza omuliro. Sooka foot soldier bw'oŋŋamba nti embeera yali ekuyiseemu oli mutuufu ate tobbye bw'okolera ewa alien skin oba tobbye kuba na alien skin si sitaani okumukolera naye weewala nnyo okusiiga ekifaananyi nti eno baali tebakufaako ye alien akwagala nnyo oba eno tebakwagala baali tebakwagala ye alien akuwa nnyo tonafuya eno kuba eyo ye waakulaga alien skin tonafuyaayo temunafuyaayo. Nze nsobola okutegeera embeera mwe muyitamu kuba mwenna abasinga abali omuli bakwano bange mbawuliza. Ekirala ekyo kye bayita struggle bakwano bange ekyo kye bayita struggle mikwano gyange. Struggle si matooke kulya si kwesuuba kyo kye bayita struggle. Era nze nnyumirwa nnyo ebiseera ebisinga n'okunyigirizibwa mu struggle kubanga kikujjukiza okwongera okulwana. That's why ngenda kukolayo omulamwa Museveni alekeraawo okuwa ebibiina ebivuganya gavumenti ssente abitadde mu comfort zone. Omuntu alwanyisa gavumenti olina strugglinga osobola okutwala gavumenti ove mu mbeera eyo gy'oba olimu. So nkitegeera kye muyitamu mbeera yo nzibuzibu kale ye yeekolera itonga waakiri asogga enjala ennuma
Wafumika wamuwaayo omutwala ate gwe kyo kazindaala ako k'otayina. So kitegeera naye temwonoona mulumbe. Temwonoona mulumbe. Kye bayita struggle. Kirala Bobi Wine agaba ssente. But Bobi Wine bamuyita social capital. Social capital. Aku exposing ensi nti ono waffe. Wabangamu n'ekiwogo bambi kimuwe. Waliwo foot soldier bangi okwetoolola Uganda. Oli wankizo nnyo gwe foot soldier asemberera Bobi Wine. Kiddamu oli wankizo nnyo gwe foot soldier asemberera Bobi Wine. Osobola okukozesa erinnya Bobi Wine okufunamu emikwano egisobola okukuwayo ku kiwogo olyeko. Naye yebafuddeko nakola omulamu ate nammwe bafoot soldier kati ate balabe nno babadde banyiize. Munyiigamu kyo. Nze mbaala nsinga eryato ssebo. Naye nga wadde nga bafoot soldier guli gutyo ne nasaba ku ba MP baffe. Oyo omuvubuka eyannumba n'avaayo n'agijimbukana. Bo bankolera baagala kulya buli budde balowooleza mu kulya kyofola abaagaye ba MP batandika okubeerera abaana bamu. My dear brother, the late Julius Katongole yeekolera itongwa bw'ayogeranga. Sookera mafaya wulirizanga nnyo nze mba nnina kye nnengedde. Nasaba ba MPs baffe abalungi ennyo ab'omuwendo nti mutuyambe mubeererewo ku baana bano. Mubatukuumireko mulekerawo okubookya obusente kubanga temugenda kusobola kumalawo byetaago byabwe ate bangi. Ne MP nyambaako ekintu kimu bwe mba nina ba MP abakunukkiriza enkaaga singa buli MP antwalirako foot soldier basatu olowooza singa tuli luddawa. MP nakugamba nkusaba y'ekintu kimu dereva wo abe mwana ono kubanga ye yalwana okuba MP yakontributinga. Lwaki webufuna obwa MP muhayalinga badreva balala? Abaana baffe bamanye emmotoka, abaana baffe balina zipamiti. Ne mbasaba munyambireko ku baana abo. Ne ngamba teri MP atalina office. MP tulina obuwala bukwano bwaffe Bushaloni wa Bobby kana akalala kakwano kanga akamu bakayita Bushira Bashuki Basharifa. Abaana abo basoma bamanyi owandiika basobola okutuula mu offices zammwe ezo ne mubatuweera ku birimu just kuba tukuumirako nga kolo weyitira lolo kolo mujja tulumba ng'abaana bonna tukyabalina mu control ng'abaana bakyasobola otuwuliriza ng'abaana tebannafoba tebannasaasaana. Waliwo yagenda ku kyeyoka n'akawala kakwano kange Kashira Banks kaddukira Dubai nga lwaki addukire Dubai nga Honorable Muwaddanku nnyingi wooli nga Rosias Mukasa Honorable wooli nga Honorable Zake wooli agenda tugasa ali Dubai mutukuumireko. When it is time to move, when it is time to okugukuma ng'abaana weebali mubatukuumireko. Babodegaadi bammwe bakanyama lwaki nga tebabeera mu bano abava mu security eno eyakola mu kampeyini zammwe? Lwaki? Kumwe tewali atalinayo ka business eyo oba kampani etunda mucere oba dduuka lya byalaani oba dduuka lya byamasannyalaze oba biki mumpeeyo omu ku abo ayinamu ku baana baffe ng'abatukuumirako just kuba tukuumirako. Mwabamu mulinga abatuleka mu Uganda enkadde nga mmwe mwagenda ddamu mpya. Temujjukidde baana. Sigambye nti mubawe ne eimu yange yabatukuumirako.
nga bino nabirengera tibirituukawo n'omulaba akyasobola okubagula kubanga omutwe gw'omwavu ke kasaawe sitaani mwazannyira emizannyo gye abaana bano n'omulaba akyasobola okubagula n'abakozesa ensobi nga mbasaba mu batukuumireko nga kyennoonya si bagaggawale si bazimbe si bagule poloti naye baleme kusuula makaya nammwe muvunaanyizibwa kyenkanyi ku bigenda mu maaso sibe bulungi mweraba